na biki abo ba investor babateeseza ku fulo ya parliamenti. Fe abaffe tetulina bakulembeze bagamba nti no bwe tuba twagala investor agenda okujja Mukono South naffe tukooye obuveera ng'omwana waffe afuna emitwalo 15 tukooye kampani za payini ng'asembayo okufuna. Mumulowooza kampani y'emmotoka tesobola kujja wano oba accessories ez'amasimu n'abeera wano ewaffe? Bw'olowooza omwana wo senga aba ayingidde kampani eyo aba agenda kukolayo mukulera bwezi. Nze mmanyi nti nga tulina abakulembeze ab'okuleveeza enjawulo. Bannaye Chairman Lukooya mumulabyeko. Gwalabyeko ye muki? Gwalabyeko ye muki? Ebigambo bino tuyinza obutasobola kuddamu kufuna mukisa kubyogera nammwe ate ne mutandika okwogera kimu bafulaga beera batwerabidde. So nga tubadde wano nga tukola ki? Ng'ebulayo emyezi 3 tusobola okubyogera naye mu bbanga lya myezi 2 ne mugamba nti Mwami Lukooya tajjangako wano kwogerako naffe ye kintu atwekweseeko nnyo. Olowooza Kisolo bwe neebe muwadde 9 nga Mukono South emuwadde 2 bw'anaaba atudde mu ntebe y'obwa president ne tumugamba ati no Mukono South abaana baffe tubakoye okugenda mu ddungu bakolereeyo tuleetere ba investors naffe omwana asobole okubeera ng'ava waka afune miliyoni 3. Olowooza President Museveni anaasooka kulowooza wa Mukono South oba anaasooka genda wa Kisolo? Kakati lwaki tetwechekinga? Tulina abaana, tulina abazzukulu, tulina mikwano gyaffe, muwulire ebifa mu mpapula z'amawulire. Tugenda ne twebuuza emirimu bagitonda batya. Siwulirangayo mukulembeze level ya member wa parliament agamba nti wano ngenda kuleetawo emirimu bwe giti, kubanga nabo bakitya okukyasanguza gye muli olw'ensonga tebamanyi formula yakyo. Nzize mbagamba nti ku fulo ya parliament ali yawulira ku gwe bayita Pineti. Mwami Lukooya yinza okuba nga tomwagala nga muntu naye ekyamazima bwe bakugamba nti n'enguudo yazikola, bwe bakugamba mbuno yalwana ku commission, service commission, naawe omwana waafu n'omulimu ddala abakukoze bubi oba weetaaga kutunuulira bulungi bwe. Kati mikwano gyange olwaleero nzize kwogera mpola mpola kubanga abasinga mummanyi nze nzaalibwa wano, nzaalibwa Ntenjeru, wano wenkulidde. Abaana bammwe, baganda bammwe, bato bammwe benkuze nabo. Sisobola mu ngeri yonna kujja mu maaso gammwe ne mbamalira ebiseera nga nzize nammwe kubawuddiisa nti mumpe omulimu. Sinoonya mulimu, sinoonya mulimu. Mukama wange meeya ayogedde ku miliyoni. Ekyo kakunkumuka ku bintu bye tusobola okusakira mmwe. Simanyi muntu bw'asobola kutunuulira kintu musaala gwe nga kintu amaze okukola ebyo bye weetaaga, kubanga gwe ekikuluma ye service. Ekikuluma kwe kulaba nti ebibadde bikusumbuwa bikoleddwako. Ekikuluma kwe kulaba ng'olina omulimu omwana wagufunye. Ekikuluma kwe kugenda ku district n'obeera n'omulanga gwe weekubire wa chairman ne bagukolako. Ekikuluma nze nga member wa parliament kwe kuteesa budget ya sente meka egenda okujja mu nguudo mu kitundu kyo. Ekikuluma kwe kulaba nti nno amalwaliro galimu service zemwetaaga. Ekikuluma kwe kulaba ng'omwana wo bw'abeera ng'afunye ekizibu ne bamugamba bamurifarinze ambulance weeziri. Ebyo bye bindeese okukola. Mpulidde ennaku ebbanga lino lyonna nga waliwo abagamba nti nze nvuddeyo wadde kintu yafuna fulaga naye kintu munafu nnyo. Nze nina amaanyi. Nze size kwepima maanyi ga mikono, size kwepima maanyi ga kufubuutuka, naye njagala okubategeeza twali twakamala okulayira akalulu ka 2020 kino ekisanja kye tulimu. Ndowooza twayingiza omubaka mu 2021. Nze 2022 nali nyingidde field kubanga nali mmanyi nti abakulembeze abasindikiddwa tebagenda kukola kye tuteekeddwa kukola. Ekyo kye kyanzijayo. Weebuuze nti mu 2022 nali ndeese ki?
bwe nagenda Ekkoome nateekayo eddwaliro ly'abakyala abazaala. Mazima. Bwe nagenda e Bunakijja nateekayo luzzi kubanga abaana b'e